Minisita Ruth Achen asabye abasawo mu ggwanga okukwata obulungi abalwadde kubanga leero lwabwe ate nabo bandifuuka abalwadde nga beetaaga obujjanjabi. Okusaba bino abadde asisinkanye abasawo mu ggwanga wakati mu kwefumitiriza ku butya bwe basobola okuwa obujjanjabi eri abalwadde nga bababudaabuda. Let us remember that health care is not only about treatment and cure, it is about healing, dignity, and compassion. Today you may be the healthcare worker, tomorrow you may be the patient. We use that interchangeably because I want to believe that all of you at one time have been patients. If you have not, don't worry, be patient. The opportunity will come. Ayongeddeko nti buli akoze obulungi alina okuddizibwamu amaanyi naawe ekyokulabirako enjawulo wakati w'abasomesa ab'amasomo aga ssayansi n'abo aba arts ku ngeri gye basasulwamu. And I don't want to be quoted. Imagine you are a teacher. The science teachers are well paid and the arts teachers are not well paid. So who is going to try as much as possible to have the soft skills? Are you going to blame the arts teachers for being rude? Will you blame them? There is no motivation. Ate ye Dr. Andrew Sekitoleko akulira eddwaliro lya Nsambya agamba bakukola ekisaanidde okulaba nga bayambako Ministry y'ebyobulamu mu kussa mu nkola okusaba kwabwe. It needs at least 15 minutes of not rushing, moving that patient. I need 2 good nurses on that patient, especially if they have oxygen on them. They are going for, let's call it an echo. They are a cardiac patient. Going up that way. 2 of my nurses, fully qualified RNs, have to accompany that patient. Wano Dr. Nabukeera Winnie omu ku bakugu okubudaabuda basawo banne agamba bakulaba nga batalaga eggwanga nga baagazisa abasawo omulimu gwabwe. Ng'abaweereza ababeera mu malwaliro okulaba nga abalwadde baffe tubawa ekitiibwa, tubawa care esinga, customer care esinga. Omulwadde ajje mu ddwaliro nga yeenyumiriza mu basawo baasanze kubanga bamuyisiza bulungi. Bo abasawo okuva mu malwaliro ag'enjawulo bagamba basanga okusoomozebwa kungi wabula kwewaayo. We are trying to say that we try to understand what the patient is going through and also try as much as possible to share his or her own feeling so that we can be able to intervene. Kiyinza okuba nti oli mu ddwaliro okoze nnyo, ovudde ku makya otuuse olw'eggulo okooye, abasawo nga tebamala bulungi. Ekirala oyinza okuba nga olina by'oyagala okukozesa naye nga tobifunye bulungi, kale nakyo ne kikuleetera stress. We can embed these things into the fabric of education so that right from the beginning we are teaching people soft skills. Secondary schools should incorporate soft skills as part of their learning. Bya Ora Gabriel, Salt TV, Omunnyo.